asingako mu fuuti era ebiwumumpu bino ne biwera ebiwumumpu nga 5 bimaze okujjula kilo. Kirina ensigo nnyingi nnyo, kino kibala bulungi nnyo era bino byengedde byo, byengedde ebyo nabwe biri waggulu byonna byengedde, manya bigenda kwengera bitandika okukola. Nawe twabasuubiza mulaba Sisters Empowerment Show, ate ng'olwaleero twakyaddeko eno Kalangala ku kyalo kye bayita Beta. Era nga omuntu gwe tuli naye wano olwaleero Lilian mumumanyi, omuweereza wammwe bwe tuweereza nange Daisy, nga twegattiddwako omwami Mukiibi Andrew nga mulimisa wa kooko era nga yaviiridde kasawo naye ku Item Chocolate, ekitongole ekitwala ebyokulimisa kooko n'okugula kooko mu Uganda yonna. Era nga tumusanze eno Kalangala ng'alina gye yazze okulimisa n'okusupervisinga ebikwata ku kulima ekirime kya kooko. So abalungi abatwala leero tugenda kulaba omwami ono atuutiremu atubuuliremu ku bintu ebimu n'emitendera egiyitibwamu okukola chocolate, I mean kooko. Abamu ku mmwe muli omuwoomera chocolate naye temumanyi na ngeri gyakola ki gyalimibwamu newa gyava ate ng'ava wano ewaffe mu nsi yaffe ennungi Uganda. Tusanze okulaba mwami Mukiibi. Mpozi tubadde twagala otuyitiremu mu bumpimpi emirimu amannya go n'emirimu gy'ogyokola n'egyogikolera n'ebyokulimisa kooko. Amannya gange kansokere ku ekyo nze Mukiibi Andrew abasinga baali bakazizaako ICAM. ICAM kyeki? ICAM kyekitongole ekigula kooko mu Uganda naye nga kisangibwa Yiga. Tulina wano omukulu Fabio Lumbo ye mukulu akutwala ICAM, nga maneja Hamza asaba omaneja okusanga asaba ebikwere otandise ekitongole ekyo kyekigula kooko wano mu Uganda era ICAM Chocolate ekuyambye nnyo okutumbula abantu ng'ebawe ssente. Bw'otwalayo kooko ofunirawo ssente zo. Era kooko wano mu Uganda yatuuka ekiseera n'aba ng'aguddemu ku bbeeyi, naye ICAM Chocolate okuva lwe yajja wano mu Uganda abantu tebaddamu kudaagana na kirime kya kooko. Kooko bamutwala tumufametinga wano ku ICAM Chocolate e Kasawo, n'avaawo okumutwala e Nakawa n'ateekebwa mu konteyina paka Mombasa n'agenda e Italy. Bw'atuuka e Italy, kooko oyo agibwamu chocolate, agibwamu cocoa butter, perfume ennungi eziva mu kooko, akaawa akalungi akawoomera abantu ku kacaayi. Twegamba kooko kirime kirungi nnyo era omuntu alima kooko teyejjusa olw'ensonga nti ssente za kooko buli wiikisi 2 banoga. Buli wiikisi 2 ofuna ssente. Kati mpozi mwami Mukiibi kati tunatuuka eyo, ekintu kino gwe kibaddemu bbanga ki? Kooko ye mu buntu nagenda okutandika okutegeera nga ndaba kooko. Kaakati okutandika ddala okutegeera okugamba nti kooko mulyamu oba kooko ng'enjogera eriwo, okutandika ne emyaka 20 gye nali mpeza nali ntandise okulya mu kooko. Kagamba wakula mulima ndaba kooko ewaffe ku kyalo Lusera, ewaffe ku kyalo Lusera. Kooko nga ye kyekirime ekiriko Lusera Mindi. Era kooko okumanya wa mugaso nnyo, tulina ebitundu nga Mindi kisangibwa Kasawo Mukono, naye Mindi eyo kyekitundu ekikyasinze okuvaako abantu abatikkiddwa abangi nga bava ku kyalo kimu nga basomera ku kooko. Mbaweeredde ku kooko era okugeza nga mwami Wandyaka ayali omubaka wa Nakifuma yasooka, Wandyaka Nsuubuga yasomera ku kooko, azaalibwa wa mwami Sulumaani Nsuubuga. Ne mukulu Lwanga ayali omulimisa ow'amaanyi mu Kasawo era ku kooko, era naye yasomera ku kooko. Yudaaya mwannyina yali akola mu kitongole kiramuzi yasomera ku kooko. Awo ne tuvaawo ne tudda ewa Kawuma ewa Kayongo
kati kwegamba kooko ye byemutottolako biyitirivu. Kati mbadde njagala kubuuzaamu omuntu atulaba ali eyo yandiyagadde okulima kooko tuwemu ekifaananyi nti nga bwe watugambye nti bw'olima oba half an acre olina okusimba bweziti bwe ziba zikuze kiro waba ajjamu kiro zibanga ssente bweziti otuwe ku kifaananyi engeri abantu basobola olaba nti aba asobola okufunamu atya kooko oyo bwe tuba tumusimba muyiika tuteekamu emiti 405 muyiika tuteekamu emiti 405 emiti 405 kooko ng'omusimbye ku ttaka eddungi ng'era n'okumulabirira omulabirira bulungi gigenda okuwera emyaka 2 n'ekitundu kooko aba abala era kooko oyo tusobola omuti okugenda nga tugufunako ekkiro ya kooko ze kiro 405 zosobola okufunako ng'onoga nga buli kiro embisi ssaawa zino egula siringisi 25,000 kati bwe tufuna kiro 405 ze ssente ze tuba tufunye bw'osimba yiika 2 osobola okukuba olwenda olumu akamu najja eno wansi mu bina olumu ate n'addayo waggulu omukalu yabeera mu siringisi 7 ku 8 yebbeeyi y'omukalu tumukuba sooka otutandikire wano kati kooko akuze kubanga kooko tumaze okumusimba emiti 405 tubitadde mu eka bwe tumala okugiteekamu atandise okubala avudde wansi wano ayambuse atandise okubala bw'atandika okubala tumunoga abala afaanana atya abala kubanga ebika bya kooko alimu owa kiragala n'omumyufu ne kiragala ennyo omukwafu naye bw'aba ate ayengedde yenna akola aba wa kyenvu olwo n'omanya nti kooko ayengedde kakati awo ne tutandika okumunogako ne tumwasa ne tuggyamu ensigo ne tuzitwala mu bokisi ze tuba tukoze bokisi ezo ziba za mbaawo osobola okukola ez'embaawo n'oteekamu kooko buli nnaku 2 omukyusa tumufametingira ennaku 7 era olunaku olusembayo olwo n'agenda weyanika osobola okumuteeka ku matundubaali osobola okumuteeka ku katimba nga wakakola bulungi nnyo n'oyanika kooko bw'amala okukala n'otunda kooko oyo naye aikamu chocolate ye ekyo yakijjawo negamba nti abantu bajja kukoowa nnyo n'okwanika abantu bano kambagulengako kooko mubisi zekiro ezo ze mupima mu nnimiro kakati ye olumala okunoga bwoti bwekka yongejja ng'ekugulako ng'egula kooko oyo ng'emutwala kiro 25,000 era sente ezo ffe bazituweerana mu nnimiro si kugamba nti atojja kugenda kubanja olumala okukuba ng'obakubira essimu temuli ate nsimanyi tola transport ki abamuvuga weebali waliwo omwami Pawulo Mutyaba avuga kooko oyo be bakola mu byokuvuga Wilberforce Mugabi nga babayita nga bamusomba gwe mweri mu nnimiro ovaayo na ssente zo kati ne wano ekalangala batuuka katono nga gwe muwasimbye wano waba atuusizza era bajja ne bamu era kati mu kalangala bwe ntuuse ne bandeeta okusimbayo kooko natandikira ddajje kitungwa wa mwami Musokejjejji eyo nensimbayo kooko ali mu eka 20 okuvaayo nenzija ewa mukulu Josefu Mukungu awo nawo nsimbidde ddala kooko yiika zizo zigenderera era nawo tusuubira si kukoma mu kumusimba wabula ngenda kujjanga tumugulewo era tumutwale abawuliriza baffe tuli ku Sisters Empowerment Show mwebale kutulaba kutuwuliriza wabeerawo kyonna kyonna ky'oba oyagala okuyiga ku kooko wetuli amagezi weegali omwami buuno omwami Mukiibi mumulaga so nekirala kyonna ky'oba oyagadde okuyiga towerabira subscribe like share comment mpozi nga tumaliriza mwami Mukiibi mbadde njagala abalungi abatulaba obabuulireko ku birungi byofunye ggwe ng'omuntu kubanga abantu wadde newankubadde waliwo ebyokusoomoozebwa ng'okulima bwe tukulabye wano bwedda tulaba ebiwuka bibiridde okulima omuddo ki naye twagalira tubabuulire ne ku birungi ebiri mu makooko gwe byofunyemu nga ggwe omuntu ebirungi byensoose okufuna mu kooko ddala ddala
obulamu obulungi obweyagaza. Omuntu alina ssente aba n'obulamu obulungi. Ng'olina ssente seeraliikirira. Era bwe ŋŋamba nti njagala ssente bweziti nkuba bukubi. Abantu gye balowooleza nti bajja kugenda mu mabanka beewole, nze nkuba ku kampuni ne bansindikira ssente ze njagala. Bye birungi bye nsoose okufuna mu kkubo. Ebyo byo mbyenyumirizamu. Ne bwe mba ndwaziza ne bwe baki n'aku kampuni naye nga bakimanyi nti alina kooko. Era bw'obeera ne kooko tekikwetaagisa nagenda mu mabanka. Onoonyayo ki? Okuleka okugendayo ng'oterekayo nga nze bwe ntera okukola. Nze buli wiikisi 2 nfulumya kiro 7 ku 4. Kati bw'obalamu ku 2 5 kiro 4 ndowooza ye miliyoni. Siremwa kuteekayo 5 mu buli wiikisi 2. Bye birungi bye nfunyeemu okusookera ddala. Ebirungi ebirala bye nfunyeemu nsobodde mu bumpimpi nsobodde okulabirirako abaana bange. Nange nina abaana, nina n'abakyala. Era nina mukyala wange omuto, nina ne mukyala wange omukulu. Mukyala wange omukulu ye Topisita Ajuma, mukyala munnakenya waali. Kati nemba ne mukyala wange omuto Saala Nakibuuka, oyo ye mukyala muto. Era abantu abamu bagamba ye muzeeyi Mukiibi, akawala kano akato kakusiimako ki? Naye munnange n'abaana byebyo munnange. Banange tweyanziza nnyo okukkiriza okwogera eri abalabi baffe abali ku mukutu gwe bayita Sisters Empowerment Show, nga eyo twagikola okugezaako okuyigiriza abantu abali eyo ab'enjawulo ebintu eby'enjawulo bye basobola okukola okwejja mu bwavu nga batandika na kitono. Tetwagala kutiisa abantu nga tubalaga misiri na misiri. Yensonga lwaki bwe twazze wano ewa mwami n'omukyala Kiwanuka Mukungu ne tubagala tubalage engeri gye batandikamu okulima kooko ng'otandikira ku musiri omutono paka ate bwe tunaagenda atweyongera. Balaye tweyanziza nnyo tweyanzeege era tujja kujja naawe tukukyalira ekasawo era mbaaniriza. Naye twayagadde tusookere wano nga basimba abantu bagulabe ati bwe tunaabaleeta ekasawo kubanga ekasawo tumanyi kooko yakuladde balabe tutubadde tubagamba kooko tubaaniriza. Tujja baaniriza ddala ate tubeetaaga kubanga buli lwe mujjangaawo eggwanga lye lyeyongera okukifunamu. Abantu abasinga kooko tebamumanyi era obwedda tumuyisa mu makubo omwo nga tumuleeta bagamba bino biki era bigulwawo. Naye mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti mukutte ekintu ekyo mugenda kutumbula eggwanga n'abantu abalala balabire ku mmwe. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Banange mwebale nnyo okutulaba, mu subscribinge, mu likinge, mu sharinge. Ate baamu kyoyiga mu buli kyolaba. Tokoma kulaba wabula yiga ate ogenda okole. Bwe tugenda wansi bikyusaamu ku texture bitendinga towards the grey. Gendako wali okuleetereyo ku mikijako ebaafu se weeri wano kirina kuba 2 ku 2. Nakuwa sowaani neneko. Ndabye ziziba mangu. Kati paati leero ekyatukwakira ntuga nti let's establish presence nga bamenyini ttaka batusobedde nga balinamu akavuyo batuliza tegayomba bazimba n'emitima omuntu amaze okuguzaako omala osima ekino okwatako ku ttaka lino ery'ebbali lino ey'okungulu lino nozaawo n'oluzaamu lino lulina emmere erimu
ettaka lino lisobole okuta bulungi okwata wano enangendo kiwanuka nabeera eno wiiki namba ali ku nnimi kano bakajjako kano akawansi kati gwe oddidde omulimu gwange ssebo ndi mu kugusaasaanya onookisasulira koko mu uganda yiza abalala gwofuke kafulu ate kati levo yo eba erinnye kati kolekota olutaka lwenkugambye tolina kuzaawo lino kati twagala olwo kuba tetulina bigimusa bye tusooseeyo kati tufune olwo lulimu emmere olwo lulimu emmere olwo olusemba kungulu Leka kati ng'oleese omusajja okusiima kati oyo wuuyo omuleese nga toliiwo kweri anaalikuokota olw'ebbali olwo nga taliiwo kugamba nti kukulemerako kuba tetulina bigimusa namusasula muti gundi alirudda basenyonyi kyenkoze kyoba okola tukola ekirala ne bugikala okoyavawala ate ku luno deliberately twaguze emiti mikulu bagituseeramu okwewala okuddamu kati awo omuti gwa kooko oba ogumaze okuleka nga ntaanya okuleka nga ntaanya esowaani wezibira taata mwala labye sente gye tuzijja tusibyangu nsimbirayo gumu n'omuti guno guwangaala emyaka 40 yatandika oli samukulaga ayasinga mu 57 nakati abazzukulu bali mu kulya balya 57 temwagiraba essamba y'ekikwayi magulu taata w'abasembuule magulu bamuyitanga magulu yafa naye mugayo kinnya akikole nga kyarawundi ekikole nga okiri wakirabe nakikoze nakidde mukonere yalingana nnyo ne wagombe yali taata waabwe ko kakyali oyo bakyalyako abazzukulu abaana bafudde abazzukulu kati beeza taka ddungi lino taka lino likyali ddungi nnyo kuzaga bayo omukyere bagulinawo sizoni nga 2 okuyoka tubafuukuba kati naye nga wansi bulungi ayonoona omuceere ogwo gwonoona tugenda kona kali akawansi tulabe ettaka bwe lifaanana botola awo wakati botola okuli musooka akulindiridde naye anandaba ogende okulaba ku nnimiro yo nimiro naye njagala naye byendeseeyo ninga naatolose obutolosi ku kampuni wali leero wiiki eno ngira kudda buzzi ngenda kudda lekeraawo kitereze ngenda kudda naye nga ku luno tajja kundaba naye sebo watedde okunkubira essimu saawa mweka
7 Niye asite wangu kimala ekyo katiza kiyamba kati tuseku kokono tumukyuseemukko tulabe lekera ojja kuba muyizi mulungi tuleeta Mukiibi naye kati bonna bagenda kudda kusimba kooko bona atwetayo bameka kati sulika ate osalanga esulika obwo obuveera tusobola n'okuddamu ne tubukolamu nassala endala kuwano jjamu totya kunkumula kajja vaayo totyanga manyi buli lwokolanga otya oyo noono totyanga ng'okola ekintu Bwegamye enkuba oba bali mu bifaananyi okay ndunya tugongera ekyusa tukyali mu nnimiro mutulinze tuddawo tokubako ogwesawo omuntu gwa ssente mumeka mubuulire wano kati we guli mu 7 omutwe gwe gutuukira no 10 ogutuukira wano guba musingi nga 7 so wegendereze okutuuka wano nibubeera bujjini kabeera kasebbali mujja bunkuŋŋaanyiza obuveera obwo mubuteeke mu kakutiya tuteereko wansi wali tusimbe wali abalungi abatulaba mulaba le Sisters Empowerment Show nga bwe twabasuubiza nti tujja kuba nga tubaleetera emisomo egy'enjawulo n'ebintu ebikolebwa eby'enjawulo. Pozi olwaleero tukyaddeko eno ekalangala. Abamu ku mmwe mwali mutuuseeyo nga muzze kulya bulamu naye ate ffe ng'aba Sisters Empowerment Show nze ne Lilian abaweereza bammwe nga bulijjo leero tetwazze kulya ssente wabula twazze basakira byakuyiga na byakusoma. Olwaleero Lilian abalabi baffe twagala balaga ki tuli mu nkuba naye ffe twewaddeyo twazze kukola era kubatuusaako kintu kyakuyiga. Leero tuli eno ku faamu gye bayita ebbeta ekalangala nga ennimiro gye mulaba ennene ennyo bweti waliwo okulima kooko era wano we tuli tugenda twala gino emiti tubalage engeri gye balimamu kooko ng'obwedda bwe mulaba kati abawuliriza baffe buli omu abalabi n'abawuliriza baffe buli omu ayina kyayagala okuyiga kyayagala okumanya abo bennyini abanayagala okuyiga okulima kooko leero mugenda funa n'okuyiga ebirungi n'engeri gye balimamu kooko. Temwerabira okutufollowinga, okusubscribinga, okusharinga. This is the Sisters Empowerment Show. Mwebale nnyo. Abasuubiza emabega eyo yonna twabagamba tugenda batuusaako emirimu egy'enjawulo. Nze ne Lilian olwaleero twatindizza olugendo okuva e Kampala ne tujja eno ku mutala Kalangala. Tuli mu struggle ya kwejja mu bwavu. Era nga bwe mulaba nti wadde enkuba etonnya twasazeewo nti eno vidiyo tujja gikwata tugibatuuseeko mu bulambalamba. Gwe wenna ali eyo ng'olina ettaka lyo eno e Kalangala abantu mumanyi nti balima binazi nga bwe tugenda obbalaga emisiri gy'ebinazi gye mulaba eyo. Naye twakyaddeko ku faamu y'omwami n'omukyala mukungu Lilian n'omwami Joel mukungu nga Joel ye mwami wa Lilian. Joel Kiwanuka mukungu nga ye mwami wa Lilian hostinga the Sisters Empowerment Show. Twabasuubiza nti nno ffe tetugenda badingisa na basuubiza bitaliiyo tugenda balaga ekintu kye tukola ate nga gyekiri. So n'olwekyo mutege amatu gammwe mufuneemu ekyokuyiga. Buli ali eyo ng'abadde weebuuza ekyokukola gw'ayagala okulima kooko tukusaba olabe esho eno ofunemu ekyokuyiga. Akataka ne bwe kaba katono nga omulimisa wa kooko mwami Mukiibi bw'atugambye nti ku half an acre osobola okusimbako emiti 252.
So egyo emiti ojja gikungulako kooko okumala emyaka 5 ng'okungula abaana bo n'abazzukulu nakabiri. So tujja basaba bannaye mutufollowinge, musubscribinge, mulikinge, musharinge, ate mufunemu ekyokuyiga. Mutuwe ne comments nti bannaye twafunamu ekyokuyiga bwe nalaba Sisters Empowerment Show nenzirayo ewaffe mu kyalo n'ensimba kooko. Manyi abantu bangi badde tebababuulira ku migaso giri mu kooko, naye mwami Mukiibi nga bwe munaamulabaawo atubuulidde era agenda tubuulira emigaso egiri mu kulima kooko. Mwebale nnyo okutulaba, mu subscribinge, mu likinge, mu sharinge, ate mutufollowinge. Mpozi abalungi abatulaba mwami Mukiibi olwaleero ye mulimisa atuyigiriza engeri gye tulimamu kooko. Omwami ono ng'ava mu kitongole nga kiri international bakiyita ICAM International nga kirimi kya kooko kirina branches mu districts ezimu eza Uganda. Kirina ebundibujjo, Mukono ne mu bitundu ebirala nga bwajjo bagamba, naye ng'ekitebe kyakyo ekikulu kiri mu Italy. So bw'oba ng'oli eyo ng'oyagala okulima kooko osobola omutuukirira. Ate abamu ku mmwe muli eyo mwebuuza kati kooko ngenda mulima wano e Uganda ngenda mutundawa. Ye kennyini ajja kubuulira wa gy'ogenda okulima kooko, tajja kudibako yagenda namukima mu nnimiro yo. So abalungi abatulaba bannaye nga mwetegekera retirement, abamu ku mmwe muli eyo mugamba mwetegekera retirement temulina kyakkola, kyekiseera mutandike okulima kooko kubanga mu mwaka nga gumu n'emyezi 8 ku myaka 2 oba omaze okutandika okukungula kooko. Ate obeera kushuwa ddiiru nti buli luvannyuma lwa wiiki 2 oba okungula ate akasente ne kagenda ku akawunti yo. So Lilian munnaye ndowooza gw'oli mu kintu mu myaka 2 okuva kati ndowooza tujja kudda abalabi baffe tubalage nti bannaye guno gwe mulimu gwe twatandika nagwo kubanga ffe twabagamba tujja kutandika nga tubalaga engeri gy'otandikamu mpolampola okutuuka ekintu lw'okiggusa n'okijjamu omugaso n'omuganyulo. Mwebale nnyo okutulaba mu likinge the Sisters Empowerment Show. Subscribe, like and comment. No, tukomyewo mu nnimiro eno. Ono kooko alimu mwene nnimiro. Mulaba nti abadde teyavaayo bulungi, kati essaawa eno tugenda kwongeramu tuzeewoko ku miti egimu egitaavaayo bulungi. So bw'obeera n'ennimiro eyo kiba kirungi n'ogirambula n'olaba embeera bye wateekamu nga we biri. Kati bw'olabanga kano yaffe tulaba emiti egiba tegivuddeemu bulungi gye gino gye tukutte n'emirala mingi nnyo tusobole okuzzaawo so that gyonna gikulira wamu, tuleme kulinda nga kooko akulidde ddala ate tugambe nga ebirala bye twateekamu byalagawa. So kiba kirungi n'okola ki n'olambula ennimiro yo n'olaba nti ozzaamu nga bikyali bito. Kati ne mu musiri gwa kooko guno gwonna nga bwe muba mulaba ennimiro kale empya emiti egimu twagitemamu, naye bw'olima kooko oba tolimaamu kooko yekka, tulimaamu ne kasooli. Kati ng'ono kasooli kiba kirungi nnyo n'olimiramu kasooli, n'olimiramu ebitooke. Ng'eno kooko bw'akula eno oba osobola okulimamu n'emmere n'oba ng'osobola okufunamu mu ngeri ey'enjawulo kubanga kasooli ye talwawo n'ebitooke tebirwawo, naye nabyo era biyamba okuwa ekisiikirize ekirungi ku kooko ono. Ate n'omulimisa yatugambye nti kasooli ono bw'omuteekamu bw'ayiwa kye bayita oluyange luyamba okulwanyisa obuwuka obulya kooko ono. So y'ensonga lwaki kirungi kye bayita intercropping. Kooko ono n'omuteekamu ebintu ebirala, ebibala ebirala oba ebimera ebirala ebijja omuyamba mu kulwanyisa obulwadde. Bannange mwenna abali eyo tubakubiriza tulina okubeera mu struggle y'okwejja mu bwavu. Kituufu. Sisters Empowerment Show twagikola okulaba nga twerwanirira okwejja mu bwavu mu ngeri zonna. Temwerabira ku likinga, ku subscribinga. Oba olina ky'obuuza otukontakitinge, byonna byonna tuba tujja kusobola okukuyamba. We tuba tetusobodde nga ffe tulina abantu abasobola okwongera okutuwabulamu n'okutuyamba mu mbeera yonna. Mwebale kulaba the Sisters Empowerment Show. N'abeera neyeebuzaabuza yeefulambuza ewaffe ajeemuke ssente eyagenda n'asigala ku kaalo. Naye kati nageza okulya bamusige n'omusi.
abantu abali abasireyo era tuweyanzizza okubeera nga muli naffe olunaku olwaleero. Tuli wano mu disitulikiti y'e Mukono, eggombolola y'e Kasawo, ekyalo Mindi, nga tuzze ku faamu ebikwatagana n'okulima kooko olunaku olwaleero. Eno ye Sisters Empowerment Show eri sponsored by Urban Events, byebifaananyi bino ebirungi bye mulaba olwaleero, ne St. Daniela Education Services. Mwebale kutweyungako, mwebale kutulaba, mwebale comments zammwe zonna ze mukola, tubeeyanziza nnyo. Era okusinziira ku comments ze tufuna, waliwo abatugamba kaakati ate era baagala kujja kulaba engeri gye balimamu kooko. Oganyulwamu otya mu kulima kooko? Kooko omufuna otya? Olwaleero tulina omukugu waffe olwaleero agenda tunnyonnyola biki ebiri mu kulima kooko, otandika otya, ofunamu otya, era woba oli eyo nga wandiyagadde okulima kooko. Leero omukugu waffe olwaleero ali wano agenda tweyanjula era atuyiseemu mu ngeri gye tuganyulwamu mu kulima kooko. Birungi ki ebirimu? Byo ebirungi ntoko mujja byewulirirako. Tusanyuse okukulaba olunaku olwaleero, naye nga sinnaba ogira olindiriramu awo katono kanyanjule sisita wange olwaleero webale kujja mu nnimiro eno nkulaba watandise dda okulya kooko. abalungi abatulaba nze ndya kooko wuno. Tebabeereyo ne bagamba nvunna ate tuli mu balimba, ate nze ndaba wawoomeddwa dda. Kaakati nsaba weeyanjule ye Daisy kayeyanjule nga tetunnabafuna mukugu waffe olwaleero uno. Abalungi abatulaba mbaniriza nnyo ku Sisters Empowerment Show, era nga bulijjo bwe twabagamba tujja batuusaako ebirungi ebyenjawulo, tujja basomesa era tusuubira nti mujja kuyiga. N'olwaleero nga Lilian bw'atugambye tubaleetedde tubajjulidde ennima ya kooko. Abamu ku mwe muwomera sweets, abalala bwe mubeera n'abantu bammwe Bulaaya mubagandeeterayo ka chocolate, muwomera kooko butter, muwomera chocolate mu caayi, naye temumanyi wagyava. Era byebigere bino ebituleese ne tujja ku kyalo Mindi tubaleetere babuulira akawonvu n'akagga engeri kooko ono gyakulamu okutuuka ku stage eri. Mutweyungeko. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Webale nnyo Daisy. Tetugenda barisaayo obudde bwo tubulaba muli iga okuwulira. Kaakati omukugu waffe olwaleero tukusaba otwanjulira abantu bakumanye ani ali emabega wa kino kyonna. Tukweyanziza se. Neyanziza nnyabo neyanzige ne bagenyi bange mwenna nga bwe muzze nti mukulika amakubo kubanga okutambula nabyo si byangu. Nga tuli wano mu disitulikiti y'e Mukono, ggombolola y'e Kasawo, Mindi nga kyekyalo ekimanyiddwa wonna mu ssaza lye Nakifumaawo. Naye ekirime kino kye kiyitibwa kooko. Abasinga obungi bawulira kooko bagamba oba bye biki. Kooko kirime ekikulira ku miti. Kyo era abantu kibabuzaabuza. Oli n'agamba nti ate kuno babisibako birandirako nga vanira. Nedda bwe kibala kibalira kuli ku miti. Kooko kirime kirungi. Kijja kitya okuba ekirime ekirungi? Mpozzi nga tonna kutuuka eyo Sebo, mbadde nkusaba onnyonnyole abantu amannya go. Kirungi nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala okumpa bulamu akatundu ako nti mbadde omanyi kooko awooma n'akwerabiza n'ebirala. Kaakati banansonyiwa amannya agange nze Mukiibi Andrew. Mukiibi omusajja yeddira olugave. Era tulanya n'okulanya nti lwandugwa lwakatende bwompa akawala ng'ebbanja liwedde. Kaakati amannya agange nze Mukiibi Andrew agamanyiddwa gonna nga nze nzaalibwa ku kyalo Lusera kiri awo era mu Kasawo. Era balimi ba kooko. Wenva ne nzija ku kyalo Mindi
nentandika ate nayo era nenzirukanya ebya kooko bino. Kooko nga tumulima, kooko bwe tumala okumulima. Watandika ddi era wajja otya okutandika okufuna ekirowoozo nti kati nse tolinze ku kooko? Weebale nnyo, weebalire ddala. Okukula kwange bwe mba nkula, nakula ndaba kooko. Bwe mmala okulaba kooko saasooka nnyo kukitwala nga kyamaanyi nnyo. Nakula ndaba bamulima awaka awaffe wo ng'awaka zaali mmwanyi. Naye oluvannyuma najja ng'asimbibwa. Naye omwami ayansinga okunjagaza kooko yali omugenzi Kawuma, mutabani wa Kayongo mu Mindi muno. Buli lwe nakomangawo okuva e Kampala gye nali nalaga okukolera nga ŋŋamba nti mmwe muli eyo mu kibuga temumanyi nti ekibuga kijja bafulumya nga temulina kye mulya. Komawo olime kooko. Nga buli lwenzija ng'ate mulinamu eggwiiso. Ansisinkana ne ntuuka n'okumweraliikira bwe namulengeranga eri kagaali ng'ajja ne nva ku muyembe wali we ntudde ku katebe. Bannyaniriza boosi ava e Kampala. Naye nga nkolokota naŋŋambanga nze nali Mmengo, naye Mmengo nga ndi mugagga nnyo namuvaamu n'enzira eno. Paka lwe natandika kooko nga ngula akabanja kange eyo mu Lusera ne ntandikamu kooko. Naye nga saamutandika nti nejja ku mwami oli nange tukwataganye nga buli bwe najja naŋŋamba nti mu kifo ky'okunjeriganga muga nti muzeeyi natandika. Era bwe ndamutwalayo yasanyuka naŋŋamba kati awo obukadde bwo obutegekedde, amaanyi gajja kukuggwa naye nga ggwe kooko waabala. Kituufu omusajja kye yaŋŋamba mwami Kawuma. Yali wa ku kyalo mwami Kawuma. Era abampuliriza abamanyi Kawuma kubanga mmanyi Kawuma yaweerera abaana bayitirivu ku yunivasite bali mu Kampala balina emirimu egy'enjawulo. Yaliho Kawuma Kayongo, yali mutabani wa Kayongo mu Mindi. Naye ye yanteeka ku kino. Yakuwanga ka message. Naye kati nkiraba Kampala yatuuka n'azitowa mu wino mwe twali nga buli kaseera obutale babungi. Era nagamba bannange ne mbagamba nti nze sijja kulinda kugula miguwa kwetuga nze kaneeyune takisi enzize ewaffe kubanga ninayo ebiki ebyange. Ng'olwendo buli kaseera omukazi akuba kooko ate nampeereza akasente nze ali e Kampala. Kati oyogere oli mu bbanga ki? Kati okuva awo gwali giri emyaka nga 8 nga nvuddeyo. Kati bwe nvaayo saajulira nako. Kati nga tonnava Kampala ogambye mwami Kawuma bwe yakusisinkananga n'akukyojja n'akubuuza lwaki okola ki e Kampala nga ffenna bwe tuli kandi nange sijja kulimba naffe tuli Kampala. Naye bwakugamba ekyo otandika watandikira ku kintu kyenkanawa obugazi otandika okusimba then ate madamu alyoka abe nga yate yakuweereza ssente. Natandika ne Yiga yali emu. Kati bwe atandika okumpeereza akasente ako ekinyegenyege ne kyeyongera. Ng'otandisa olaba ebirungi ebirimuko akatonotono. Kati nenkomawo ne tutandika okuŋŋaanya ssente. Nali nagulako ne ku butwe bwange awo ne tutunda ne nnyongera ne ngula essamba ewedde. Awo nagula essamba ya kooko ewedde njigula ku mwami Kaggwa Ssekasi ku Ddindo ne njimugulako. Kintu ne kikwatayo olwo tugatta kwoli. Kati awo ng'olaba nti e Kampala sawa ya kuvaayo kati. Kampala nze natandika okugendanga nga mbalambulako bannange mu wino omwo. Ebikalu mbikubye engatto yange njikubye eddagala. Ne baŋŋamba wakomawo mu kibuga wafuna gyeri Nakasero. Konza nva kasawo mu kyalo. Olubuto n'olutakulira eyo bw'oti. Konze ndutakula nva mu kyalo ndiira ddala emmere n'enzika kubanga sirina kye neeraliikirira. Ekyo kye kirime kya kooko. Kooko kamubagendere ddala kooko bw'aba. Omuti gwa kooko tugenze mu kulima kubanga njagala mulime. Omuti gwa kooko osima ekinnya ng'omaze okulongoosa ekifo kyo bulungi n'oleeta omuti gwa kooko n'ogusimbawo. Ekinnya fuuti 2 ku 2. Era bwe tuba tusimba kooko tumuwa ekitiibwa tutya ofukamira bwoti ku muti n'oguteekayo. Naye nga okufukamira kuno si kugamba nti kiki Kikalombolombo. Ekinnya kino kiba kiwanvu. Kati ekinnya bwe kiba ekiwanvu
abantu abasinga ekikaza ne kooko waabwe nga basimba ayagala akununkiriza akunaamirize tatuukayo ettaka ne liyiika kooko n'akola ki n'akala so bw'ofukamira kitegeeza otuukayo n'okwata kakooko n'okateekayo n'oziika bw'otyo n'osimba kooko. Mpozi abalungi abatulaba mugenda kulaba ekyo ky'abannyonnyola wano kubanga era yakitulaze dda ng'atulaga engeri gye basimbamu kooko eno era tunuulira ekifaananyi ekyo ojja kukyekenneenya bulungi okirabe nga mwami Mukiibi atulaga engeri gy'osimbamu kooko. Kati omuwa amabanga osimbye wano kuba ndaba ono ali space kuli na kuli eba space ekinnya okuva ku kinnya ekimu okudda ku kirala ekyo okuva ekinnya okudda ku kirala edda twamusimbanga nga ziba fuuti 10 ku 10 naye twajja ne tufunamu nga tulaba ajja n'odyoteekamu gino emiti ng'emisizi biki nti giyambeko olw'omusana ogwo gwayitangamu omungi naye ng'ate yafunanga ekizibu mu kugyamu emisizi ng'akubibwa paka le twagamba nti nedda katufunze mu fuuti zino tusimbewo miti gyennyini egya kooko gibe nga gyekolera ekisiikirize kyagyo ekimala era tetuteekamu muno nti miti gya bisiikirize emiti egibeeramu giba gyagala ku mabbali n'amabbali okuleka kye tussa muno bye bitooke nga bw'okiraba kiri maama kuba kyokisalira ate n'okitemawo ne kivaawo mu budde ate nga tekikosezza kooko ono enyafu. Kati wano tumusimbye ntandika ki kati nze sirina kyemmanyi tolina kyomanyi oba omala okusimba kooko ajja n'atuuka mu myaka kati ono kooko omuti gwa kooko guuguno kati guno omuti gwa kooko gyebayitanga endoko kati guli mu mwaka gumu mwaka gumu gumaze okutuuka wano kakati gugenda kuleeta amatabi ageeyawula bwe gati nga bw'olaba wano kati bwe gunaaleeta nga gutandika eno okuyiwa ebikoola bino nga gubala ati kooko atera kubalira mu myaka 2 ku 3 2 ku 3 nga sibbanga ddene nnyo 2 ku 3 naye nga nina ne bannange be nasimbirako ekalangala ewa mwami Musoke ekalangala eri eddajji nga yaŋŋamba ye nti ate owuwe teyaweza myaka 2 gwali omwaka gumu n'emyezi 6 okusinziira bwe yabala ennaku lwe twamusimba n'alaba obubeere nga buzzi. Kakati wemba noonya ettaka ery'okuzimbamu kooko walina kubanga waliwo amazzi oba omala muteekayo mufukirira oba kyekyetaagisaawo kooko ng'omusimba ng'osimba kooko bw'ettaka kasita olizuula nga lya kiwuga nkofu eriddugavu lino erimu liba limyufu kati ng'ekyaggwa eri buyukwe ettaka lyabwe limyufu sima ekinnya simba kooko ebifo by'atera okugaana nga omusenyu mungi nnyo omusenyu ogwo asobola kukwata naye bw'atuuka mu biseera eby'omusana akala kiba kikwetaagisa nga waliwo waakiri ebitooke byotaddemu ebitooke ebyo biyamba ki ku kooko ebitooke biyamba ebintu bibiri ku kooko nti ojja ne kifuna ekisiikirize ekyo ekyolulagala nga naddala wano akula kimuyamba ate nagino emigogo gy'otemye ku kitooke otugambye bw'oba osimba kooko omuwa ekitiibwa n'okukamira wansi eyo nga bwe tukirabyawo kati tunnyonnyoleko awo emitendera gy'oyitamu ng'omaze okuteekamu kooko yeetaaga ki yeetaaga okufukirira yeetaaga okulabirira okulimira okukola biki wegamba abalabi baffe bategeere kiki kye beŋŋanga bw'aba atandise okulima kooko era ng'olumu bw'oba osobola ogeraageranyemuko ne ku mmwanyi kubanga watugambye wasookera mu mmwanyi. Kooko bw'omala okumusimba ebintu ebiddirira tayagala nsiko olina okuba nga omulimirira n'ensiko eyo ogijjamu tayagalira ddala nsiko nga muto era teri kirime kyagala nsiko kati bw'omaliriza ebirala biwanditaddemu somba obusa bw'oba olinawo obujja obw'embuzi obw'ente teekamu mu nnimiro yo ng'oteeka ebbali w'ekinnya bw'oti toyiwa ku muti kwennyini olumu bayiwa ku muti kwennyini okwo obusa ne bugenda buyitirira ne butaataaganya omuti guno ne gwengerera ebikoola ng'ebigimusa bisusse kakati yiwa ebbali n'ebbali osobola n'okutema obusalosalo era ŋŋamba abantu abalima ebirime ebisinga tema obusalosalo otunuulira bw'oti n'olaba nga amazzi gava kyengulu
bwe gaba gava kyengulu tema wana akasalusalu bwoti yiwa muno ebigimusa amazzi gano bwe ganaba gakulukuta gajja kutwala ebigimusa bino ettaka lyo lyennyini ligimuke emirandira gino girye nga giyita mu ttaka kirungi nnyo okugimusa omuti nga guva mu kulya okusinga okufuuyira abamu baga nti ebigimusa fuuyira ku gundi naye bino tebisinga kuliisa muti guli ne gugimuka ekyo bwe kityo maama bwe kiri era ekirala kooko kyeyandyetaaze nti bw'oba omaze okugimusa n'olaba nti akula bulungi bw'abazzeeko ebitabitabi bino obusalire kubanga tubaako obutabi obuteetaaga kakati nze nga ali eyo nga ndaba mwami Mukiibi ng'ekinyegenyege kinkutte ntandika ddi okulaba ku kibala kino kubanga bwe ntunuulira omuti guno ndaba nga mukulu nnyo naye kati yagala omulabi waffe kubanga tetulina nnimiro nto tolinawo nnimiro nto gye tugenda balaga naye kati nga tukozesa ku bino bye tulina wano mutuwe ekiseera nti mu kiseera bwe kiti kooko oba otandise okulaba ku kibala ng'ekyo emyaka 2 n'ekitundu oba otandise okulaba kooko nga kafuuka enkanano zangaako sayizi aba yenkana bw'atyo guno wano mu mugongo gwa mukulu w'eyo nalimu ebiri kitundu era twamunoze nako yabaddeko kakati ne wabaawo na guno gwo gumaze okukala myaka ebiri bwali bungi nnyo kakati ng'ate emmere ekyali ntono mu muti guno buno amagi mazize gano ne bagaziza kati ate agenda kuddamu era ayiwe omulala kati otuuka ddi okulaba nti akyusa kkala kubanga ndabamu omu alina kkala ey'enjawulo kooko oba otandise okulabira ddala amabeere naye nga kooko okubala kwe ebiri gumu kitundu bwatyo gyava eyo naye ekyo okwekakasiza ddala ebiri kitundu oba olabira ddala kooko ng'omuti ogulaba kwali kati otugambye nti singa ffe tumanyi bya kkala tulina kooko omumyufu ng'ono nti tulina kooko owa kiragala ne tuba ne kooko ali awo aba mweru era wuuli ali wali n'oli gwe tubaddemu kati bw'oba ogenze mu nursery bed mu bano abatunda endokwa babeera bamwawudde nti ono mumyufu ono mweru ono biki tebamwawula naye kakati ffe tumumanyi ng'olabye ku ndokwa era nja batuusaawo ku nassale mujja kuziraba nze mbalage nti guno gujja kuba mumyufu guno gujja kuba gwa kiragala ate nammwe mukirabe obukoola bwe wano wansi waba wamyufu obukoola bwe omumyufu obukoola bwe kwe tumulabira ffe era abakozi ba nassale bwe baba bakola nassale batabula kooko oyo bajja ne banona omumyufu ne banona ono omweru ne banona owa kiragala ne batabula kwegaye ennimiro ennungi n'oba nti osimbye buli kika waliwo ekika ekisinga ku kine waakyo okubala kooko omumyufu abala nnyo ne kooko omweru oyo gwe tubaddemu ye kooko omweru kakati ne wabawo kooko ate owa kiragala ennyo kiragala omukwafu ogulaba twagunozeeko eggulu netulinga abataanozeeko oyo aba wakiragala ng'ate mumpimpi kati ogwo omuti gulinga mu bbanga ki omuti ogwo guyingidde kati we guli awo guyingidde emyaka 2 ng'era okyali ku kooko okungula guyingidde emyaka 2 ogwo gyakoma okukula ate kwe kwongera okubala ebingi kooko gyakoma okukula n'aleeta amatabi ge bwegati kati tunuulira kooko ali ku ttabi lino erimu okuddamu otunuulira ali ku lino kale gyakoma okuleeta amatabi ago bw'ogasalire bulungi kooko gyakoma okuba omungi mpozi kyenjagala okubuuza ebirime bino ebiseera ebisinga bitawaanyizibwa endwadde kati kooko yaali atya weebale nnyo nnyabo ekintu ekyo bangi bazze bakyebuuza kooko obulwadde bwa kooko okusinga obukimutawaanya ye kooko ku lulwe kitera kuba kyeya omusana omungi ennyo nga gwazze kati najja awatula ebikoola ebyo ne bikola ki kati tulina n'akawuka
singa oba omuliraanya nnyo emmwanyi akawuka kava mu mmwanyi ako ne kagezaako okumuyingira naye waliwo ekika ky'eddagala baliyita akitala bye twalinga tukozesa naye nga tekatera kuba nti buli kaseera kabaamu kooko birwadde byo bisinga si nnyo nga mmwanyi kati omufuuyira ono wange ngamba kooko generally bwemba senga wabaawo ekizibu ekyo naye nga ye si wakubeerako nti buli kaseera olina okufuuya kati otegeera nti yalumbiddwa obuwuka obuleebera ku buko kooko alinga mwana oba alinga bw'olunda ensolo yawaka bw'oba olunda ensolo yo era bweba ogiwa omuddo n'olaba endya yaayo nga tematiza n'ogamba ensolo yange kooko ono engeri gy'oba nti omubeeramu buli budde ennimiro bw'ogituukamu ng'erina ekizibu ekyatuuseemu era olaba twalinanga n'ekiwuka nga bakiyita kikawunyira kale kimulumba ne kigenda kimusindikamu olumwa lusobole okunuunwa ebiri mu nda eyo kikakanyaza kiyingiza mu mpummumpu eno olumwa kikawunyira sticking bag eyo ewunya nnyo kakati ekyo tekikyalabika kyagenda bijja buzi sizoni ng'era sizoni ey'obusaanyi bwe yajja n'egenda naye nga kooko talina birwadde biri awo kati myaka ebiri kitundu giweddeko 3 otandise ntandika ntunnyonnyole bulungi otandika otya okatandika okufuna essanyu eryo likujjira olunaku lw'osoose okulaba ku bbeere lya kooko era olabira ddala nga ente eyo ezadde akaana kati awo ng'olindamu ennaku ziba 9 kooko yayawukanamukko wabaawo agenda mu 12 mulala 9 emyezi 3 nena ogenda okulaba nga ayengedde kati ebbanga eryo werigwakogamba kasita ebbeere livaayo bweriti kati ng'ono myezi 3 mbaamu agenda kwena kakati nga kooko atandika okwingira ng'onoga akatale wekali soka olindeko kati nnoga kooko ono aliko season nga bwe bagamba nti emmwanyi bwezimera bwezituuka zonna n'ozinoga kati nebeera season ya gundi nti kati yakunoga oba bikine kooko naye bwatyo kooko season ye yabuzaabuza olw'ensonga weebulizabuliza nti taggwako fetunoga kooko ennongoosayo endabirirayo gy'olabiriramu omuti gwo nnimiro yo yekuwa kooko obutaggwerako ddala n'obaggwenga buli kaseera tutera okuwumulamu gutera kuba mwezi gwa 7 gwa 8 awo n'akendeeramu katono naye ng'ateera kusigala kuliko kooko ajja omutonotono gw'ogamba nti omwana bamugobye ekitabo omwana bamugambye emitwalo 2 tegaliiwo kyova olaba nti abalimi ba kooko be bakyasinza okuweerera abaana kino ekyalo mingi kyemulaba kyemuwulira abakiwulira mu Uganda kyekikyasinza okuweerera mu mindi mu Uganda kyekikyasinza okuweerera abaana anti nkujjira era diguli eziri ku kyalo kuno ne basitula abantu kujja kuzikuŋŋaanya wano waliwo ennyumba gy'osangamu 12 nga ziva mu kooko naye nga balimi ba kooko kati tunnyonnyola era tulina relatinga kooko oyo n'ensimbi n'okusoma kale sente z'oba okuŋŋaanya nti omuntu kwanga ayinza obeereyo agamba ekimu kyokka kya sente oba alina kuŋŋaanya bungi bwenkana weebale nnyo nnyabo kooko osala tukuyita kusala olwo tunoga omanyi tusalako masale gano toyuza bw'osaba oti eriisa eryo n'oyuzaawo awo kibi nnyo kuba era omulaba ye waabaliramu baleeta akafooke lino lyali bbeere lino bbeere abalira awantu awa waddamu paka lwaleeta akakundi kano kakati gira oti n'oyuza eddiba oba omukosezza wayinza okutwala ebbanga okuddamu okubala kakati ye tunoga nga tulina akamba akasala kati bwe tumala okusala nga tukuŋŋaanya entuumu nga bwe mwagirabye ng'ebisusunku ebyo bwe mubiraba awo twakubidde awo kati awo twakubye ne tufuna sebo twafunye kiro mmeka eggulo 250 mu ebyo ebintu zapimiddwa wali kampuni siringisa 25,000
yoyo gwe twagizaawo eggulo sente sente naye zibaamu lwakuba sina zibaamu muno mu nsawo nteeka omwo kakati wano mu kunoga mbadde njagala nnyo otunnyonnyole kubanga omuntu ali eyo mbadde nsaba tugendeko ku kooko nayengedde otulage gwengedde nga guno kati omuti ogwengedde nga guno oba okwata akambe n'osala ebbeeri osalako sale so tosika busisi bwoti osalira awo wosalira na wano n'osala n'oganoga n'ogamala kati ono yenna yayengedde ono yayengedde gwolaba omulala yajja kusigalako ono omulala n'asigalako owa kiragala ate oluvannyuma lw'ennaku nga ziizo ennaku tumalayo wiiki 2 ng'omaze okusalako ate n'okomawo era n'ofuna ssente era n'okomawo n'ofuna ssente olina obanga oli mu nnimiro nnimiro toyagala kuvaamu eyakooko eno oli eno wiiki 2 olina okufuna ssente wiiki 2 olina okufuna ssente abalungi abatulaba mukyalaba the Sisters Empowerment Show nga bwe tubagambye leero tubaleetedde okulima kooko nga tukyagenda mu maaso tugenda balaga ebirungi n'ebibi ebiri mu kulima kooko. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Katweyongere tujja kulaba practicals. Era bw'aba abaze mu ttaka muno gasimbira ddala ne gayingira ne gayingira kati oba olina okugajjayo tugenda tugajjamu bwe tutyo n'ogalannamya bwe galannama gati ne gasobola okweyongera okuwanvuwa nga bw'olaba lino eriri mu bbanga werikoze lwaki tuliyita ebbeere ebbeere lya kooko erino kooko mukazi buli kaseera ye aba abala kaakati gano mabeere naye ng'ate ssente kati bwe gutyo bwe gubeera omuti atandikira wansi bino byebika kino nga bwokira kino nakyo kika kyendabye nti kuko okutosalwa okuva eno wansi okuva wansi agenda abala paka omuti we gweyongera buli kaseera assaako kakati yateekako lino n'aleeta lino n'amala n'aleeta lino kati ate ono n'ababaabawo ono kakati kati ne baleeta ono kakati ono kaganda ke kaakano kakati ye buli kaseera buli bazaala aleetayo munne buli kaseera kooko aba ateekako ontanudde wabula ng'omaze okuntanula kusoomooza ki okuli mu kulima kooko okusoomooza okuli mu kulima kooko mwekuli kuba teriiyo mulimu gutaliimu kusoomoozebwa kooko kwe kusanga nga omuntu avudde eri n'ayingira ennimiro yo n'amunoga owulira nga akukosezza nnyo kaakati kyetukola bwe twazuula ekintu ekyo nti weekiri ne tufuna kampuni yaffe icam chocolate eyo ya mwami Fabio omusajja muzungu mu Italy nga ekulemberwa wano mu Kasawo manejamuza ne batugamba nti nedda ekireetera kooko okubabba kooko kuba buli lunaku munoga buli lunaku naye tukole ekintu eki tunogenga buli luvannyuma lwa wiiki 2 kati anaasangibwa ffena tunoga olwo kakati anaasangibwa nga alina kusiza akunoga nga alina kooko ajja mubuuzibwa kooko oyo wamukoze eki yamugje ng'ate si lunaku kati ekyo kyatuyamba nnyo naye tosobola munoga kati nga ggwe bw'omunoga n'omutwala mu nnyumba ye n'olinda wiiki 2 ezo ng'omubbye omubbi tagumiikiriza ekyo ebyo biba biganye awo biba teri mubbi atereka bizibiti buwe ebyo biba biganye amale ne kooko wiiki 2 mu nju ate waliwo we twagendako ne tukusanga okusoomoozebwa okusinga naddala wano ng'atandika wabeerawo bazzaamu ebyo ebintu ebito binnyonnyoleko abantu ayinzayo okusimba lumu n'avaayo naddala abalina ennimiro ezibaliiko ewala n'atuula eyo n'alinda myezi gyemeka oba emyezi 4 naddayo ku gwokutaano akozi mwami Mukiibi nga tonagenda mu maaso Lilian kyabadde abagamba twakyalako ku musiri omulala ogwa kooko omuto era ebifaananyi ebyo mujja biraba era omwami ono Mukiibi yali alima ng'asimbirako omwami oyo kooko muganda wange ng'atulaga kwe yatandikira otulaga era zezo vidiyo ebifaananyi ebimu bye mulaba ng'atulaga bulungi engeri gy'olima n'okusoomoozebwa okulala
kati okusomoozebwa okusangibwa mu kusimba kooko kwe kuba nti kooko wandimusimbye ng'obeerayo ng'obeerawo oba oli ku mulimu eno Kampala naye nga kumpi buli wiiki olina okuba nti ogendayo ku nnimiro yo oba okulambula kooko woolabe kooko ono bamulabirira bulungi wadde tannatuuka kunogebwa kooko mulambule enkuyege ezimanyi okulumba ennimiro ya kooko nga muto wakamusimba tewatta biso ne zijja zimusala so bw'oba okirabye mu budde tezisobola kusala nnimiro gimalawo oba ozitangira mu ntangira yonna ekirala ye maneja gw'otadde ku nnimiro oyinza okuteekayo maneja n'ogamba nti ono kyandibadde kirungi nnyo ofune maneja ng'oyo yennyini ddala amanyi ebya kooko ng'amwagala naye bw'oteekayo maneja ate nga oluusi musawo wa bisolo ye ayagala buyana kakati gw'omutadde kuko ebigambo biba bijja kukutabukako era olina okuba ng'otaddeyo omuntu amanyi ekyo ajja kwagala kooko amusange nga yeewunzise kubanga bw'aba akula oluusi omuddo oguleseemu gumuwunzise abamu akwata eddagala olw'okwagala okwanguya nti mukama wange ajja kujja mu wiiki ejja kankwata eddagala mufuuyire n'agenda amukufuuyirira n'amukaza eri omuddo anti anyoonya okwanguya ojja kujja ataazise abo mbafunyeeko bangi nagamba nti ate ennimiro munaye yakaze yonna ennimiro ekaze simanyi lwaki ebikoola byengeredde so omukozi yawulira nti ojja kujja nanti tobeerayo oleme kusanga nsiko ate nga ssente bulijjo ozimuweereza kati mu sipiidi okwo emitimu eyagikaliza kale wandibadde otta obudde oba okufuna maneja ng'ategeera kyakola kati bw'osanga ebizibu ng'ebyo okola otya ku stage eyo obutafiirirwa ddala n'okuggwamu amaanyi olina era okusitukiramu amangu ddala n'okyusa oba okyusa mu bakozi oba okyusa mu ki n'okyusa kuba bwabaawo embeera yonna ezze ne bweba ezze mu makaago obaako ate by'okyusa nze nali edda kino nkireeta nga kyali mu maka gange nga nalina enkola yange nga ndwawo okudda ndi Kampala ndwawo okudda nnoonya sente nagenda okudda eka nga mukazi wange olubereberye nga saamugamba nga kunteerayo mazzi ye yakimanyanga nti nina okunaaba naye awo nga ndaba tandise kulagira mulagira waisiinaabe tinina byenkola kumbe kyava mu kulwangayo eyo bigambo ne byagala okwonooneka naye n'ennimiro bwe zityo tolwayo naye bwe nakomawo kati twadda mu mbeera kuba mbeera naye era amanyi kyenjagala tolwangayo kugenda eri nnimiro yeyinza okukyusa enjagala ng'ogyeko ebyo okusoomozebwa abantu abasinga kwe tufuna kwe kutandika kubanga nange wondabira wano mwami Mukiibi tutya nnyo okutandika omuntu atandika atya kaleba twagala otuweko kugeraageranya omuntu ayagala okusimba kooko nga mulimi muto ali eyo nga bw'omanyi kapito w'e Uganda asobola kutandikira ku kyenkanawa yanditandikidde ku kyenkanawa nja batwalayo ku nasale endokwa ya kooko egula siringi 5 ogigulawa wosanze abantu bangi ku makubo okwo nga batyo kyandibadde kirungi ojje ku nasale ya kooko eddala ey'amaanyi ennyo nga naddala zino eziri eno ewaffe ekasawo kubanga abaziriko bakugumu ekyo kwe kwandibadde ekituufu w'oggula kooko naye nga bweba ku nnusu 5 mu Yiga bwe tuba tumunyize nga bwe nti twagisalawo tumufunze mugenda mu emiti mu fuuti kati tumuteeka mu fuuti twamusembeza mu fuuti nga 8 twatemako naye kati agendamu emiti 15 mu eka emu kati 5 wawaliza agendanga 45 kati 5 gaggwera endokwa 5 so if you can afford less than an acre to 25 ekyo kati kirungi kubanga omulabi waffe abakitegeera bulungi kikyo omugamba nti ne mu eka emu asobola okuteekamu ng'akozesa emitwalo 25 kuliko n'okulongoosa kuliko asimba transport bwebityo kakati mwami Mukiibi nga kyatubuulira of course nze nange ndi wano ngamba narawudda
okulima kooko. Mu kulima kuno kooko ng'oggyeko ebisoomoozebwa. Birungi. So birungi ki byofunye mu kooko okusinziira ddala ng'oli omwami akugamba jangu olime kooko jangu olime kooko ate kooko tutandikire okuva eyo si bino byofunyemu katikati kooko ate bwodda mu katundu ako asesa kubanga kooko kyenva nkugamba nti asesa kooko kyasookera ddala okuwa akuwa emikwano emirungi kooko akulambuzisa ebitundu nze nali simanyi bundi bujjo nakula kutuuka nga sisuubira naye kooko yantuusa ebundi bujjo naye nga sisasudde wadde ennusu olukumi bwakeera ku makya omuzungu ng'ajja ku kitundu muno omwaffe ekasawo oyo Mr. Fabiano ng'agamba nti ngenda kugula kooko muno naye abalimi munsanyusiza mbawaddeyo ne kagundi mugendeko ebundi bujjo mulambule kulambula n'atuleetera emmotoka y'abalambuzi ne tutuula abagagga tutuula nze nagenda njokeza omummonde gwange nganga nti gwe nja okunywerako kutuzzi eyo mu kkubo tutuuka emubende ngaga nti konze nali ndowooza bayimiridde tugende tufune oba ku mazzi nze nange nywere ku mummonde gwange kuba neesibirira entanda era nga womanyi koye nti mu woteeri ennene gaggadde eri awo era omuzungu yasasuddeyo sente mwe muyingire buyingizi mulye konze ku bwereere nti ku bwereere nga tuyingira nga tutuula twali ne munnange Beni kiyamaani w'omu Lusera nga Beni aga nti atukole ak'enjawulo bulijjo tulya nnyama ya nti leero tusabe embuzi emubende ndaba yiino nnyingi era ne batuwa obubakuli bujjudde oyo kooko ebirungi ne tuvaawo ne tweyongerayo kwe kulaba olubiri lwa gundi ow'ettoolo era we twayita ne tugenda ebundi bujjo ne ndabako ekicwamba era natunulawo kuulu nengenda ebundi bujjo ensozi nendaba ensozi amakoona ag'enjawulo paka busunga ku booda we nakoma ebusunga nendaba ensi yaffe kooko ye yantuuse eyo mpozi nabo balima kooko eyo balimi ba kooko nnyo bebasinga abasajja bali twabasooka naye kati batusinga kyaggwe ye yabasooka okulima kooko naye kati balina kooko muyitirivu era ne kampuni ezigula kooko nnyingi ebundi bujjo kakati ekyo nenkireka wali emikwano kubanga emikwano gyo ngifuudde ddala mu kooko kuba kati ate mmwe kati lufuuse Luganda era ffe twafuuka ba Luganda abakyala wetu abakyala bange kakati kooko muguzeemu ebifo kooko ng'owange muguzeemu ebifo nagula ekibanja obukadde bwange 35 zaava mu kooko nguzeeko ente nguzeeko poloti nze nalinga mbeera mu Lusera eyo naye kakati nasobola n'okuyingira kooko yanyingiza ekasawo ate nengula na ku main kolansi wagenda okuyita ku ludde nkabimbiri kooko ye yanyingiza naye ebyo byonna wandibifunye ng'okyali erimu ng'akyalimu owino sijja bifuna katale bakookya engatto kisitekanseze mudduka nazo ebikupiya ku mugongo bannaye mukama buli muntu yandirimyeko ebirungi ebiri mu kulima kakati oyogedde kuweerera abaana bo baweerera abaana basoma ngandi bw'omanya abaana si bangu nnyo omuzadde oyinza okwagala okuweerera omwana ate nga tekiri wange wokka ne mu bazadde abalala n'owuliranga omutima gwo sente weeziri yandisomye naye bwe batuuka mu maaso eyo ne batandika okukola amalala gaabwe naye nga atleast sente zibaweerera nga weeziri naye omwana n'akufuukira kati nina mutabani wange omu mugenda mulaba wali yakola siniyafu bulungi nnyo sayansi ezize naye bwe tutuuka nga mugamba nti ogenda kutandika ndowooza senior 5 ogenda kutandika yagira bwati nanga taata guno mwaka gumpeemu konze ate ngukuwaamu nti ngalimako nina ebyange byenjagala otandika afunye sente akutte ku sente alaba zaleeta obuzibu yakwata ku sente n'asuubulako awo ate nekooka awaka afuna ku sente ate nawana atolaba ziyingirira era bwe yaŋŋamba bwatyo ogenda okukakana mwaka gwe namuwaamu mugamba oguddako ssebo ogenda sigenda nti kati ndi mukwesuubirira
Okay. Kati nga kyekizibu ekiri ku baana bwe balaba ssente awaka ate nabo bulwadde. Kati abalabi baffe mukirabye bannaye wadde tubagamba mukole naye abaana balina okusoma naye nga mwami Mukiibi kyagezaako bagamba nti mukulima kookero osobola okuweerera ki abaana basomera ddala weeziri ate okwebezaawo awaka okwebezaawo awaka kirungi buli lwa mukaaga eryo tuteeka twalitoola ewaka ennyama erina okuyingira wakanyama akaki era ntera n'okutwalako mukyala wange out yonna gy'abayagadde esente nga weeri nagenda lwakuba kati nafunayo ne maama ngiine mayi sente bwebeera awaka ereeta ebintu byotategeera olumu naye tebikyankalanya madamu namufuna naye bakwatagana ne maama mukulu kwera amufukamira n'amubuuza muyita baaba waali awo mujja mulabako naye nga sente yakola ekyo kaakati abantu abali eyo baagala okumanya okulima kooko byo babitegedde biki naye abasinga okusomooza ke bafuna ke katale akatale abantu obakakasa otya nti bw'ayingira mu kooko akatale gye kali okikola otya bannange ku kyakatale kyo neesigama n'omuti nga nkoogerera neesigama omuti nga njogerera akatale ka kooko akatale ka kooko weekali kali luddawa akatale ka kooko tukalina katya nti kooko owaffe twafunira ddala omuzungu amugula omusajja owa icam chocolate agula kooko mu bungi bwonna bw'olina wano mu Uganda tolinawo omugamba nti kooko ali wano n'atamukimawo era yajja n'amwekimira gwe kyomugamba kyonna bw'omugamba nti mukuleetera muleete bw'omugamba nti munone wano mu Uganda talinawo atamunona era saawa zino n'oyogera nti ali gindi motoka weeziri zisimbulirawo pikipiki zisimbulirawo ng'ali ku stage ki nga ontuuse omuggyako oba bw'ogamba nti tumuguza mubisi amwagalira ddala ate oyo gwasinga okwagala ng'ayengedde bamwasizza bamuggyemu muli oyo amwagalira ddala lwaki ayagala nnyo oyo ti kooko yo ekimumwagaza ye yamwekolera bulungi nnyo n'amukola bw'ayagala n'amutuusa ku mutindo gw'ayagala kubanga amumaze ennaku 7 mu bokisi nga amukyusa nga bwe munaalaba gye tulaga kaakati ate bano abalimi bwe babagamba ennaku 7 tebaziweza bo baagala ku byamangu ng'ayiwayo mu musana nnaku 4 ng'aleeta kaakati kyova olaba nti ayagala nnyo omubisi okusinga omukalu okuleka ng'akwekakasa nti byokola byebyo byakola kati wemba nga mumuleetedde alina obungi bwe yeetaaga nti olina kuŋŋaanya bwekiti oba n'okumanya nti mu bungi bwe nfunye nfunamu kitya kyenkanaki mu ssente kaakati kiremu ey'omubisi bw'oba ogirina gireete ku kampuni bagigula okuva ku kiremu ebaddeko akatale ka kooko katera okuba nga akatambulamu kakyukanamu olw'embeera ezibaawo oluusi mu by'essente okuba nga eri ddoola ekoze etya bwe bityo naye nga bw'aba kooko mubisi akoma mu siringi 23,000 asse nnyo 23 naye nga kooko agenda 25 28 n'essatu awamu kiro embisi kwegamba tutwalire ku bbeeyi ya wansi nti bw'oba olina kooko kiro 25 twalira kati wayimiridde 25 kiro 4 guba mutwalo ndowooza kati okitegedde ate okuweza kiro kale mu kubala okwangu weetaaga biguuni amabeera meka otyo mutuuse ku mulamu bwe gaba nga gali mu sayizi ng'eno gy'olaba eno gabeera amabeere 8 gano gaweza kiro 1 2 3 4 5 6 7 teekako limu eyo kati eno kiro kati ogwo omutwalo 2,500 omuti era kyetugamba nti omuti ekitono ennyo omuntu buli lunoga olina okufunako ekiro buli lunoga ku muti omuntu ofunako ekiro 2,500 ku buli muti ayika mu chokoleti kubanga abalabi baffe ebiseera ebisinga batugamba nanga akatale
kannyonnyole bulungi nga tetunakutuukayo omuntu atuuka atya ku icam chocolate omuntu atuuka atya muzungu wa mwoyo omuntu atuuka atya ku icam chocolate icam chocolate erina abakozi abawera 50 webali era omuzungu atuukawo ko butuusi katono ye n'agenda tulina manejamuza ofuna amasimu gaffe okuva ku kampuni era tewali mukozi yenna gw'okubirako n'atakola ki n'atakwata era gwe n'omugamba kati toofulumya ekigambo ekigamba nti kooko era akugambira nti aliriddawa nina omukulu transport officer ye w'omugambira wonna nti kooka ali gindi akubuuza kubanga ebidduka byonna abivuga batulaba yoyo mwami Mugabi transport officer era balina kooko wammwe bagenda bawa ennamba zaabwe obakubire obatuukeko era tujja kubasaba mwami Mugabira amanya gange bamuta Mugabi Wilberforce Armstrong nga nkola ne kampuni ya icam chocolate Uganda Limited nga ndi wansi w'omukulu asaba Hamza we manager wange e kampuni icam chocolate tugenda mu district ezenjawulo era una district gyobaamu eyo abakolayo kuva Bonde Bujjo Okulima Mayugwe Buyukwe Mbale ina tulinayo abali wansi wa icam chocolate nga nze omulimu gwange ndi transport officer wonna obaoliwo ngambe tulinawo kooko ngenda bugezi mu office nti ngenda wano ngentambula etuuka wonna wobaoli kati abalungi abatwala bawe ku nnamba yo enamba zange n'enamba 2 zenkozesa eya MTN eri 782 14 35 16 eya Airtel eri 706 14 56 51 amwe wiriba kale bannaye ndowooza muwulidde mwenna abali eyo nga mukaaba mbu ate temulina katale ka kooko ngaaliwo be twagambyeko ne batugamba kooko yatudibirira bannaye kooko tadiba mu Uganda mwewuliriddeko aba icam chocolate oba oyina kilo mutwalo ba miliyoni bajja mugula tubajjukiza nti mukyalaba the Sisters Empowerment Show. Don't forget to subscribe, like, share and comment era tukyabongeza mu maaso ne programu yaffe eno. Mpozi mwami Mukiibi abantu babuulire ku nnamba yo. Ennamba yange nina ya MTN gyobawa nga basobola okukubira ne bakwebuuza tereevu. Ennamba yange eri 0775 62 47 15. Mwami Mukiibi asobola okuyigiriza buli kimu nga bw'obiwulidde n'okutuukirira. Ate nga ndi field officer mu kampuni ya icam. Field officer ndoza yabanga omulimisa. Mulimisa. Abalungi abatulaba omwami ono mwami Mukiibi bw'oba oyina ennimiro yo ng'oli gy'oli ng'oyagala okutandika okulima kooko omukubira essimu n'akulagirira endokwa we ziri n'ajja n'okujja n'akukyalira n'akulagirira n'engeri gye balimamu kooko ono era nga bwe mujja okulaba mu vidiyo zaffe awo kubanga twamusangako ekalangala eyo n'atulaga engeri gye balimamu kooko ku kooko omuto kwe kusalawo atuleete wano ku kooko we ku nnimiro ye atulage engeri gy'alimamu kooko. Mubadde balabi balungi olunaku olwaleero nga vidiyo eno tennaggwa bw'oba tonnaklikinga subscribe kintu kikulu nnyo. Subscribe, like, give us a thumbs up, comment, share. Beerako yongera nga oyiga ebirungi bingi ne contacts buli kimu tukikuwadde. Ebisusunku ebyo ebisusunku bikola ng'ebigimusa ebisusunku mmere yante obikola otya mu mmere y'embizzi obiziwanga bwe biri kati waliwo abantu abajja ne babigula kati ebintu bino osobola okubikwata nga bwe biri wano n'obikoonakoona ne bikendeera n'oyiwa mu mabokisi g'ente zirya zibiriira ddala nga tebinaba kufuuka kala webiti kati bwe bifuuka bwetyo biba byaganga olina akuuma akakuba nokakubanga abakuba chachu kati ate awo n'otabula enkoko ne zirya naye nga kyandibadde kirungi bw'oba n'obikozesa kati nga mu nkoko bitwale nga biriwo ebiti byanike ku matundubaali bikale kati tabula kuba mukuuma ako so tumukuŋŋaanya ne tumuteeka awantu kati bwe tutuuka wano tukola tutya? Kakati bwe tutuuka awo tutandika
okutema bwetu kyongoa atubyasamu nga tusuula wano. Ojjamu nsigo. Muba mujjamu nsigo. Tujjamu nsigo nga bw'olaba bwe ngenda okutandika okukola. Oli ng'atema nze nga nsokoola. Oba ojjamu ku nsigo. Oba tolina jjambiya tenda byokola bukozi bwoti. Eno gye bayita harvesting. Obikolera na mu nnimiro yo. Mu nnimiro yo. N'oteeka okwo n'osuleeza ensigo n'ozitwala. Kati bino ebisusunku byongosawa. Obitwala nga bikyali bibisi bwe biti. Kati wantugenda ku kampuni kufuna tuli ku ssente mwe sente z'olimuza ti. Wano kuweza kilo zibeera za buno obusigo bwe tujjamu. Kati tujjamu tugenda kufuna wali sente zetuliko wano. Tugende tweweemu. Nga tugenda twe tugamba nti leero luno tugenda Jjinja. Naye mwami Mukiibi, guno omulimu gwetaaga abakozi bangi oba? Tegwetaaga nnyo bakozi bangi. Ngamba ogw'okulima kooko. Ogw'okulima kooko tegwagala bakozi bangi. Ekintu kyonna kisinga zitowa nga tonnakiyiga. Naye bw'omala okukiyiga osobola byekolera awaka. Kooko abaana bange we basinga be bamulimu. Baana bange oyo omutabani wange. Sente nabo ne balyako. Nanti ze zivaako obuzibu obwo mu kusoma. Kubanga bafuna essente kati oyo jjo namuwadde akeetaano. Wuyo atuuse n'obudde bulungi. Kati abazadde abali eyo nga balina abaana nabo babe ku magezi ku bintu bino ebyokukola. Abazadde abali eyo musimbe abalina abaana bali awo balaajana Nsumba bano banoga nze kizibu nnyo mu covid ono akosezza abantu naye gwe takutuuse. nze covid Tomumanyi. nakijoba Omuwuliza buuli. leeta oyo leeta mutonotono togira mungi nnyo yajja kukumenya leetera oyo abatulaba tulina awantu waffe awayonjo we tumuteeka tuteeka ku buveera kuno tuteeka ku buveera kwe tubuteeka obutatatana na mutindo gwe twagala alina obanga era asigala muyonjo tomala gateeka ku kintu tuteeka kaveera we tuyoola ne tutwalayo mu mabuzi kati oyo be baana baabo bali mu kusumba basooga baliwaawo basumba baliwo abalala banoga kale kati nemba nti abaana baba n'emirimu gye bakola si kubeera ku kyalo nti baba batambula banoonya ludo tebasobola munyoonya banyoonya ludo waakooku bo Bosi nga tetunnagenda eri ku nursery bed n'eri ku factory abalabi gye baagala ennyo okulaba kyembadde njagala otunyonyeremu mpozi kiri nti mpozi nga tetunnagenda eri ku factory kulaba ngeri gye market wagyeri ne ku nursery bed omuntu ali eyo atulaba yandyebuuziza tumugamba alime kooko naye kooko alina migaso ki mwami Mukiibi? kooko emigaso gy'alina agirina ku nze n'agiba ne ku bantu bonna kooko ono avaamu essente kooko bw'amala okuvaamu essente nze nenzifuna nenzikozesa bye nzikozeseza naye kooko ku bantu kooko avaamu chocolate kooko abantu bamuwoomerwa nnyo chocolate ampoomera nange wadde ndi muntu mukulu ava mu kooko n'avaamu kakooko bata era ako abantu abakalya bakamanyi bakesiiga akazigo ako kakati ne muvaamu kaawa wa kooko kakaawa ako busangibwa nnyo mu supamaketi ezimu kawoomera ku kyayi ate weewunye nga tebamukolera nawala ate nga teweewunye ate nga tumulima wano omwo bumulima kakati kooko ne muvaamu kokowayini era babulima kokowayini nga simunyanga gyebuli eyo bwoba ogenda nekabuuza wano e Uganda wano e Uganda mwebuli maybe ne perfume abeera waliwo perfume eza kooko kale kooko ye bw'ati ayinza n'okuba nga ddagala nga ffe tetumanyi era kooko ddagala kubanga kooko ono bwomba ono wawa omunoni kooko ono ng'omeketa ku nsigo ezo zigogola emisuwa bwe zikala nsigo kikaki enkalu kooko bw'amala okukala tumusiika kakati bwe tumala tumusiikako ne tutandika okususaako obukuta bw'okungulu obwo ne tutandika okumeketako kooko oyo bw'omumeketa alina engogola gy'agogola emisuwa gye
Kulinza. Omuteekamu nga mu caayi era nga kacaayi ako no obeerawo ng'ali ebinyeebwa byo ng'omusingi olyawo onywa kacaayi akookya alina ensonga mpanvu akuba Empanvu lwaki tozitubuulira? nawo abaana Abaana bagende ewakojja. bajja kgende naye nga bwe kubanga tebaliwo ensonga ze nzibu kale mulungi nnyo naddala ku sayidi eyaffe ey'abaami abalabi bo bakitegedde abakitegedde bakikubira engalo ez'omwanguka naye awo omeketa ensigo 7 n'ozimeketa n'ozinywerako kacaayi akookya naddala obudde obwakawungeezi mbabuulira abaami abawuliriza obudde obwakawungeezi omeketa ensigo zo7 mpola mpola nonako kacaayi gwawo ku layini ya muluuli tojja kuyimirirawo eyo naera nga eddagala simanyi eryaki gwawo oba teweetaagawo bana tweyanziza nnyo tweyanzege okutusomesa n'okutusharingira ebirungi ebiri mu kulima kooko n'engeri gye tumulima era abalabi baffe bannange twagala mutuwa okujulira nga mumaze okulaba vidiyo eno timufunyemu okuyiga tetwagala kunyumirwa kokka wabula twagala muyige ate nammwe mukole mwebala okutulaba mwongere okutulaba subscribe like share and comment ate lirya nayo gwe mulaba naye omulaba naye yatandika dde okulima kooko nze nalima kooko lwakuba ndowooza wanja kuba nkaddiye naye bangambye amangu ddala ogenda kutandika okukungula kaako ka myaka 2 kaakakati era bwe twakyalako mu faamu ya mukyala n'omwami tuwanuka Kalangala gye twasanga mwami Mukiibi nange nekunyegenyege neŋŋamba abalabi baffe tulina obbakyazaako ewa mwami Mukiibi ne tubabuulira ne batalowooza nti tuli mu bbaferi ekyo Mwami Mukiibi bwe nkuyita ndi eyo kooko wange mumaliriza ayengedde nsobola okuyita nga maze omunoga mutadde awo bwe mmala gwe osobola otandikira nti awo kati n'omusosola n'omuzza kuno kati nze ngenda okuva mu nnimiro yange mba nfunye ssente kiki ekigenda mu maaso awo njagala akatundu ako ffe abalimi ba kooko ebiseera ebisinga ssente tuzifunira mu nnimiro mu nnimiro mwennyini wano wetuli era kati wanoze ssente zetulaba ateeka mu kaveera ne tupima kiro ezivuddemu kakati wano ssaawa zino omukulu ono anonye kooko ono era agenda kunsasula nga mulaba sebo mpakange wa icam sebo mpa ssente zange nze kati ono ali mu kiro mmeka ono gwe tugizeeko essaawa eri ssaawa zino kiro tuli mu 20 gaago gagenze mu 2 naye kati eggulo yatutte zonna azimpa kati ez'eggulo kubanga nabadde eggulo sirafunye budde nga siriiwo wagambe zibeera eno n'eno ffe tuteeka muno ogira bugize oti sebo ssente enfunye nze ng'ogenda mugambo tuzo naye ng'oli mugagga ng'ebigambo byawedde dda zo zifunye kati ate ng'ogenda nafuna neza ate ng'okyafuna wakyaliyo omulala era baasasudde n'endala neeteeka muno omuntu otambula nga bigambo bitereevu nnyo toliimu kyeraliikirira nti ate ssente mulime kooko mulime kooko kirime kirungi kubanga nze kasanda ku ssente omanye omuntu ayagala nnyo omunnyonnyole ng'okitranslatinga ddala bw'omulaga nti kati ng'oyo transport officer omuleese tumuleese wano alabye omulimu ate otugambye ejjo baatutenerera batwala si kabbanja eno kampani yo si yakubanja tebanja era ayikamu tebagibanja ayikamu esasulirawo ssente zibeerawo ssente tuba nazo ffe bazituwa nebirako noga nti kantwaleko mu bbanka n'olugira n'otwala mpozi daisy project kyeddako tugenda kulima kooko sebo olaba Papa Sisters Empowerment mulime kooko era bwe munaalima kooko mujja kulaba ebikyukakyuka mu famire zammwe ate n'abalabi baffe tugenda bakolera vidiyo yaffe nga tuli mu nnimiro zammwe ekyo kirungi nnyo tweyama nga tugenda kubayamba nga bwe mutwagadde ne mujja mutulambule ku malimiro gaffe mutambudde engendo naffe tulayira nga tugenda kubayamba kooko wammwe mutuuke ku mutendera gwe tuliko.